bannaye byewuunyisa tebiggwa mu ggwanga. Neebuuza mulwadde kyono yasiiga mwai Museveni covid kubanga covid tava mu bbanga. So ne Janet mulwadde nga ye teyamudikirayalinga. So kitegeeza mu miliyoni 4 okusobeza abantu tulina omulwadde ogwo owa covid mwai Museveni. Baani abalala abalwadde be batatugamba. Twagala Ruth Achenge minisita wa health aveyo atubuulira statistics zebawanga abantu. Katulina bameka abalwadde ba covid mu ggwanga tujja kutambula nga abantu balwadde ninga temutuwa updates. Myaka 38 fact tubanana mu ebiri kubanga n'etaano tugibala jensiko kati olwaleero ng'omuntu wakaseeya kakunkumuka ak'oluguudo lwa teziwera na kilometers 4 tutuddawo tukube mu ngalo era tumutendereze. Tugamba bino tebimala kubanga bw'olaba bajeti yaffe okubeera nga yateereddwamu kati ng'essomero lya Wachato City School yateereddwako miliyoni 2.5 okuteekayo ebizimbe. Naye ekirungi tugamba buli kimu kibaako ekiseera kyakyo. Ekiseera kijja kutuuka bannayuganda nabo beeyagalire mu ggwanga lyabwe. Abavubuka babeere n'emirimu etewali. Abavubuka basomye. Abavubuka olwaleero boodabooda n'olaba ssaawa emu kitundu ey'ekiro. Simanyi lwaki aba traffic muteeka ku bitaala ne mutandika okugyako abaana boodabooda zaabwe. IGP Ochola songa y'abaana abo aba boodabooda be mujjako boodabooda zaabwe kwalya ye maama ye taata ye famire naye oluugi mujjako n'omusaba ekyebiri n'omutulugunya. Boodabooda ziri ku buli police station n'ogamba bano batundirawo sipeeya wa pikipiki wano wewali factory za pikipiki oba wewali tugende zino kampani zimanyi eza piki. Tulowooza nti ffe abamu tulina ekirowoozo nti muddako ebbali. Abalina ebiruubi byonna balowooza nti eggwanga lisobola okutereera ate nga tetuyiye musaayi nga tewaliiwo mbeera yonna yakutta abantu yakubatulugunya. Tusobola okudda ebbali eggwanga lisobola okutambula mirembe kubanga si mweba alpha and omega. N'abalala basobola okwembera eggwanga lyabwe n'ensi yaabwe. So naye nga bino byonna bigenda mu maaso eby'okutirimbula abantu. Kyennyamizanya era kyeraliikiriza era mwai Museveni mulina okuvaayo mu accountability munyonyola abantu kiki ekigenda mu maaso nakyo ekirina okukolebwa. Amagye mwagatwala nga mukosa olukujjukujju. Abaana baffe bafiira Somalia bafiira mu Congo olaba mu lugoloobi. Kusebo kati ekiyumba ky'embizi kya mugaso nnyo singa essomero ly'abannansi. Gwe lugoloobi oteekako otya amabaati ku kiyumba ky'embizi naye ng'essomero lya Kiwoko Primary School Church of Uganda bwe lyagwa n'embalajjanira muli w'amabaati temwagawa. So kwegamba olaba nga waliwo obutali bwenkanya eri eggwanga lino ffe tuva ne tubyogera si lwakuba nti pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu si lwakuba ndi wa Nuupu si lwakuba nva Nakaseke si lwakuba Kaseke Central ekolebwa amagombola 5 kuliko Kikamulo sub-county eyo mwenviira ddala yennyini ng'omubaka. Tuyina Kito sub-county Wachato sub-county ne town council ziri 2 Kikamulo Kiwoko town council ne Butalangu town council. Omanyi era mwai Museveni awudde nga yeekangabiriza ng'agamba kakati tugenda lekerawo okwewola ssente kubanga lubadde tuzeewola nga amabanja tegana makulu. Gwe wennyini gwasindika bakasaija balugoloobi bamusaasizi ne bajja eri paalamenti ne bajja okwewola ssente zino era gwaza approvinga gwe kennyini gwaba wa mandate. Naffe tetusobola kugamba nti tufunyeemu olw'ensonga obwo busammambiro era sobola kugamba nti tufunyeemu tetunaba obukyali buwero nnyo kubanga ebalwana n'ettaka ne balinona na buli kimu kati abantu basula ku tebuuke bingi nnyo bye tukyalwanirwa mugabo gwaffe oba oliawo ogusinga bino. Naye n'abalala abakulembeze tulina sigala nga tupushinga era nga tulwanira wamu abantu bafune bye bayigwanidde okufuna okusinga zino olwaleero ezigenda mu bintu ebitagasa. Aba mwami Museveni abaana be bakola mikolo bakola mbaga smart birthday wali ekiwoko zaze units eziwerera ddala emotoka ezigenda okukola oluguudo olwo okuva Luweero Kiwoko paka Butalangu 20 kilometers 29 n'obutundutundu 72 era nga
nsaba n'abavubuka abali ku luguudo olwo okusaba emirimu kubanga ezo nsimbi zammwe zamwiwamu. Museveni bagaba esente ekyeyononero nova mu trillioni za 5 ezibadde zibanjibwa eggwanga mu 2020 ne zishootinga to 69 trillions mu 2021. Kikulaga ki? Olwakalulu akaliberebwa akaliwo ne bamala bagaba sente z'abannansi mu 2022 ne zirinnya almost ku trillions ndowooza nga 73 awo. Wetugendedde okumalirako ono financial year eno 2023 eno nga tuli mu trillions 86. Abakozesa emmundu batta abayindi, ogenda olaba ono yasse gundi, ono yasse simanya mu minisita. Kaganga olaba mu ggwanga mulimu kye tuyita gun misuse, kyendowooza nkyetaaga okunogera eddagala naye nga byonna ebyo biva ku leadership na bukulembeze n'abantu kukoowa abantu n'abantu kwekyawa. Naye mu byonna Mwami Museveni ne banno mumanye nti muli mu ntebe ezo kukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe, si so mmwe kweyagala, si nzo mmwe kulowooza nti mwatuuka kuba balina oyimirizaawo eggwanga lyabwe. Naye kibenyamiza tebalaba valu ya takisi gye bawa, kubanga olwala oba otunuulira e Nakaseke aba URA babadde gyeggula e Nakaseke, balina drone, balina abasirikale bana, buli omu akutte emmundu, bava dduuka ku dduuka, kampani ku kampani, kwega abantu omusolo baguweera ku nninga mu bulumi. At the end of it ne baba nga tebalaba musolo ogwo kyegukola. Bujuubya ligenda tekebwako kye tuyita local ceiling oba kakolasi, era naye emirimu gyali gyatandika dda, gyali gyayimiriramu nga bakontrakita tebanaba bawa sente, naye ng'omubaka twalwanye era bakontrakita emirimu gyazzeemu okukola okulaba nga abantu basobola okufuna service delivery. Okay, very good evening, good afternoon. Okusiza mumfadde nako olwaleero twebaza omukama obulamu bwatuwadde nti twebaza omukama Allani ate nate omubaka we Nakaseke Central. Nakaseke Central. Okukyazizaako tuno kuno nga twebaza omukama obulamu bwatuwadde webale kwekuma webale kubaayo nga twebuuza nampadde obadde otubuzeeko n'ekisa kya Katonda kino olabiseeko ekifo kyale tulikuyozayoza oyogedde n'oyogera ebintu bya Nakaseke kyaddaki omusajja alabika agamba weewaawo nti eddoboozi lyo palamenti yaliwulira bulungi yali yeetaaga ebintu babiyisizza bye bayisizza mu budget binaakolebwa mu constituency eyo oba tuli ku Kiwani. Allani Mayanja Sebunya omubaka Nakaseke Central. Naliko speaker w'ekikula avubuka Bwakabaka bwa Buganda ate oba oliawo abantu ab'ensonga aba Nakaseke Central. Nakaseke Central ekolebwa amagombolola 5, kuliko Kikamulo sub-county eyo mwenviira ddala yennyini ng'omubaka, tuyina Kito sub-county, Wachato sub-county ne town council ziri 2, Kikamulo Kiwoko town council ne Mutalangu town council. Abantu bankwasa mandate oba obuvunaanyizibwa okutuusa eddoboozi lyabwe mu palamenti, era ekyamazima nange omulimu gwe nkoze abantu sibatenguye, era nkoze ekyo kye nnina okukola okubaga amateeka, kye tuyita okukola amateeka, okubakiikirira mu palamenti, okukola budget appropriation oba resource allocation, n'okukola monitoring okulaba oba oliawo ebintu ku ground bitambula. Emirimu ena gye nkoze weewaawo ng'ebisoomooza tebibulawo era bibaddewo, naye mu bintu eby'enkizo bye neenyumiririzaamu kubanga bingi ekitundu kyaffe Mwami Museveni Nakaseke, Luweero, Nakasongola n'eriyo nayo n'essingo, olaba nga abantu balina okufuna ebintu eby'enkizo ng'amalwaliro, enguudo, amasomero amalungi. Naye bwe baamala okulwana mu 1981 paka 1986 bo ne badduka ne bagenda mu State House tebaddanga. Naye ejjuuzi ly'abalamu abantu ba Nakaseke bagamba nange katulage obutali bumativu bwaffe ku nsonga eno era mbeebaza ne bampa obuvunaanyizibwa, naye nze eddoboozi lyabwe ndituusizza.
kubanga olwaliro bw'otunula oluguudo lwaffe olwaliweero kyokka obutalangu lwatwereddwako biliyoni 93 nga ku ezo biliyoni 83 zaweereddwako Walabu, amawanga g'Abawalabu ne OPEC biliyoni 83, then biliyoni endala 10 zezateereddwako obaoliawo ezitali za bbanja naye ng'esigadde za bbanja naye ng'era bannayuganda bebagenda ozisasula kubanga abantu b'e Nakaseke balina omugabo omunene gwe balina okufuna. Era buno bukyali busamambiro, sobola kugamba nti kati nkuba mu ngalo nti neebaza. Myaka 38 faki tubala 82 kubanga n'etaano tugibala egy'ensiko. Kati olwaleero ng'omuntu wakaseeya akakunkumuka ak'oluguudo teziwera na kilomita 4 tutuddawo tukube mu ngalo era tumutendereze. Tugamba bino tebimala kubanga bw'olaba bajeti yaffe okubeera nga yateereddwamu kati ng'essomero lya Wakyato City School yateereddwako miliyoni 25 okuteekayo ebizimbe. Essomero lya Katale Modern Secondary School, Katale Kamese Modern Secondary School nga lyateereddwako obukadde 15 ne Katooke Modern miliyoni nazo 15 n'essomero lyaffe erya Kikamulo okubeera nga nalyo ligenda kukolebwa kubanga Kikamulo sub-county namba the whole sub-county ebadde terina ssomero lya gavumenti lya secondary. So naye bino byonna bivudde okubeera obaoliawo nga tutuusa eddoboozi naye tugamba tebimala kubanga abantu baawaayo omugabo omunene, afa miliyoni abantu baafa. Obuwanga gye buli, abanazirwanako bakyabanja, abaana b'abalwanyi bakyabanja. Naye bino bwe tuvayo ne tubyogera tuba tulina obulumi ku mutima kubanga abantu ba Nakaseke, abantu ba Luweero bagwandi okufuna omugabo omunene gwe tulowooza nga tegunnaba kutuuka era tukyagulwanira tetugenda kukoowa. Kikulu nnyo. Kakati gwenga kinoomu ku nteeseganya yonna embeera gye wateekako mu eri gavumenti oba eri parliament ne bakuwa audits ne bakuwuliriza olowooza implementation enaakolebwa era nja kwebuuza guno gwe muli ogusoose allocate resources okukola ku nguudo z'e Nakaseke? Of course allocation guno gwe gusoose okukola allocation ekkubo lino libadde nga lyabikira mu budget naye okuliteekako nga tujja zisoosinga naye ku luno ensimbi zaateekeddwako era infacti lyawali ekiwoko zaze units eziwerera ddala emmotoka ezigenda okukola oluguudo olwo okuva Luweero Kiwoko paka Butalangu 20 kilometers 29 n'obutundutundu 72 era nga nsaba n'abavubuka abali ku luguudo olwo okusaba emirimu kubanga ezo nsimbi zammwe zamwiwa musolo tewabaayo mulala yenna gwe mugamba nti yazireese oba yazibawadde. Nsimbi zammwe emyaka emingi gye muweereddeko omusolo ekkubo lyaffe so tukakasa nga lijja kukolebwa era nange ng'omubaka nja kulondola kubanga okusinziira lina okutandikibwa era emirimu gyatandise okuva nga 1 June ligenda kumala emyaka 2 so nga 1 June 2025 abantu ba Nakaseke balina okubeera nga bayita ku kolas agenda okubeera nga asookedde ddala mu myaka 42 egya Mwai Museveni nekkubo erya Kiwoko okutuuka eri Bujuubya ligenda teekebwako kye tuyita local sealing oba ka kolas era naye emirimu gyali gyatandika dda gyali gyayimiriramu nga bakontrakite tebanaba bawa ssente naye ng'omubaka twalwanye era bakontrakite emirimu gyazzeemu okukola okulaba nga abantu basobola okufuna service delivery. N'amasomero nago tukyalwana n'amalwaliro kuba bw'otunula eddwaliro lyaffe erya Kikamu Health Center 3 lisaavinga olwomusa amagomolola 3 fakiti 4 lisaavinga Kikamulo, lisaavinga Kiwoko, lisaavinga Wakyato, lisaavinga Kito. Kale kwegamba olaba nga nalo lyetaaga okubeera upgraded to level 4 era ekirungi twabadde ne leader of opposition n'atuukayo n'alaba ebyamalwaliro n'amasomero. Tulowooza oba oliawo muno obukunkumuka olwaliro bwe tukyafunye atulwane tubawo oba oliawo ne financial years eziddako tulabe nga abantu baffe basobola okufuna ebintu ebyenkiza. Okay.
bano abatafunyeemu mu bajeti eno obagamba amagezi kibagumiikirize bajeti eddako oba basigale nga bakyayogeranga. Naffe tetusobola kugamba nti tufunyeemu olw'ensonga obwo obusamambiro, era tusobola kugamba nti tufunyeemu. Titufunyeemu, tetunaba. Obukyali buwero nnyo kubanga ebalwana n'ettaka ne balinona na buli kimu, kati abantu basula ku tebuukye. Bingi nnyo bye tukyalwanira omugabo gwaffe oba oliawo ogusinga bino, naye n'abalala abakulembeze tulina sigala nga tuposhinga era nga tulwanira wamu abantu bafune bye bayigwanidde okufuna okusinga zino olwaleero ezigenda mu bintu ebitagasa. Abamwami Museveni abaana bye bakola mikolo, bakola mbaga, smart birthday, n'abalala bano bamuwozi simanya MK project, kweganga olaba ensimbi y'omusolo ng'efa, naye ng'olwaleero ba intern doctors, intern medical doctors bakyabanja, abasawo beekalakasa, abasomesa beekalakasa, ng'olaba ebintu bingi ebikyabulirawo ddala. Naye ng'ate ensimbi bannayuganda baziwa, naye bano ne bazijja baata kuba kati olwaleero eno budget bagenda kukuŋŋaanya URA egenda kukuŋŋaanya trillions 29 mu obuwumbi 700. So olaba ngezo gwa musimbe ogenda okugibwa mu bannayuganda. Bannayuganda omusolo baguwa era tebandiganye kuwa kuba balina oyimirizaawo eggwanga lyabwe, naye kibenyamiza tebalaba value ya taxi gye bawa. Kubanga olwaleero bw'otunuulira Nakaseke aba URA babadde jjeggula e Nakaseke, balina drone, balina abasirikale bana, buli omu akutte emmundu, bava dduuka ku dduuka, kampani ku kampani. Kwega abantu omusolo baguweera ku nninga mu bulumi, at the end of it ne baba nga tebalaba musolo ogwo kye gukola mu myaka gino gyonna mwami Museveni gye bafugidde lino eggwanga. Obola tugamba bannange zino ensimbi olwayo mwami Museveni gy'asaba ez'emikolo, sima veterinary, simanyi ez'okwambala milioni 3.5, simanyi za ngoye za kwambala. Olwaleero nsimbi nyingi nnyo zigenda mu bintu ebitagasa. Bilioni 12 simanyi ziri mu classified, bilioni 10 simanya za donations. Kweganga waliwo ensimbi ezitalina amakulu ezigenda mu bintu ebitalina nkizo. So nga ate omwana we Nakaseke, omwana we Kyamuliibwa, omwana we Masaka, we Kalamoja nga tafunye kye tuyita quality education, quality health, oba oliawo ebisaanidde era ebikyabuliramu ddala. Kwaffe mu parliament tubyogera, naye bannaffe abamu babirabanga bwe babiraba, naye ffe ekirungi tutuusa ensonga era ne mu parliament ne ku record kweziri ne ku asad nga twogera kiki ekirina okukolebwa. Okay. Webale nnyo budget ogyogeddeko bulungi era katusubire nti nange nsaba nga babadde mu mbalirira bisobole okutuukirirwa. N'ekisemba ku kino kulinaddala ku budget, gavumenti ya Uganda yagambye egenda kusasula trillioni 17 sente zitubanjibwa. Ne bemba muzeewola mu parliament lwaki temutuuka twebuuzaako ate naye ate mu kuzisasula muli mututegeeza tugenda sasula obuwumbi trillioni 17 mukuzisasula mututegeezezza, mukuzeewola temwatubuulira. Kitegeeza ki ekintu ekyo? Omanyi era mwami Museveni awudde nga yeekangabiriza ng'agamba kaakati tugenda lekerawo okwewola ssente kubanga lubadde tuzeewola ng'amabanja tegana makulu. Gwe wennyini gwasindika bakasajja balugoloobi bamusaasizi ne bajja eri palamenti ne bajja okwewola ssente zino era gwaza approvinga gwe kennyini gwabawa mandate. Naye bwe nawulira yeekangabiriza mbu akakati tugenda kuddamu kwewola so nga zino ensimbi zizenga zirinnya kuba nzijukira bulungi zaali mu trillions zaali twali mu trillions nga 50 n'okusoba mu 2021 ne tugenda mu trillions 69 ezibanjibwa Uganda. We tugendedde olw'okuba twali twakava mu kalulu mwami Museveni baagaba essente ekyeyononero nova mu trillions 5 ezibadde zibanjibwa eggwanga mu 2020 ne zishuutinga to 69 trillions mu 2021. Kikulaga ki? Olw'akalulu akaliwo ne bamala baagaba ssente z'abannansi mu 2022 ne zirinnya almost ku trillions ndowooza nga 73 awo. We tugendedde okumalirako ono financial year eno 2023 eno nga tuli mu trillions 8
mukaaga n'obuwumbi obugwamu. Naye ng'ensimbi zino bazeewola bo agenda kukola byabwe, kuzigabira baroko, kuzigabira sudiiru, simazimba conference center Munyonyo. Kagamba n'ogamba naye bannange abantu bano balowooza zino ensimbi bwe ziggwa wano mu kitavu zaabwe oba za munnansi, so si zaabwe za Munnayuganda. Naye bino byonna amabanja okweyitirira kivudde ku corruption. Lipooti ye Gigi Betty Kamyeraga trillions 10 zibula free financial ya gwe Munnayuganda manya nti trillions singa zibadde 17 nga zigenda okusasulwa ne 10 endala zibeera 2.7 twandibadde tugoba n'amabanja ne gabanga gaweddewo, naye ziteekebwawo nesigala nga zibbiddwa trillions 10 zibula mu corruption scandals. Lipooti za Gigi weziri M7 Gigi bwavaayo ne mechanism erwanyisa obuli bw'enguzi. M7 yagamba Gigi nviira ku bantu bange abo kasooye bazibba big fish we bazibba bazimba wana arcade n'amasomero azifu omwana we Nakaseke bwagenda mu arcade ezimbiddwa big fish banamuwa peni gyomitwe senti n'ebitabo ku bwereere, oba bwana agenda mu ssomero eryo anaagenda tebagenda musaba sente. Kuganga olaba waliwo obulabbayi, waliwo obutali bwenkanya, waliwo okulimbalimba, naye nga kyonna kivudde mu bantu abali mu government officials abakozesa obuye sente, abali mu mabaati, prime minister bennyini bali mu mabaati, olaba mu lugoloobi. Kusebo kati ekiyumba ky'embizi kya mugaso nnyo singa essomero ly'abannansi. Gwe lugoloobi oteekako otya amabaati ku kiyumba ky'embizi? Naye ng'essomero lya Kiwoko Primary School Church of Uganda bwe lyagwa n'embalajjanira muli w'amabaati temwagawa. So kugamba olaba nga waliwo obutali bwenkanya eri eggwanga lino, ffe tuvayo ne tubyogera, si lwakuba nti pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu, si lwakuba ndi wa Nuupu, si lwakuba nva Nakaseke, si lwakuba kiini kotisi, naye olw'obulumi bwe tulina okukyusa era kyensaba Bannayuganda ffenna mu mbeera eno tubeere kimu, oba oliawo tulabe nga tusobola okutuusa ensonga za Bannayuganda ffenna wamu. Oyogedde ku nsonga y'amabaati, gwenda omubaka olowooza gwe bagamba yali omuddu w'amabaati namba emu yabba amabaati 12,000 gwe bayita nabbandi ne bamukwasa mu ntebe yatufuga oba mbu yatufuga. Kati neebuuza nange si the president of Uganda now kuba oli agamba alina covid, simanyi covid afaanana atya, kati mbu yatufuga. Era neewuunya olwaleero bannaye byewuunyisa tebiggwa mu ggwanga. Neebuuza mulwadde kyono yasiiga M7 covid, kubanga covid tava mu bbanga, so ne Janet mulwadde nga ye teyamudikireyalinga. So kitegeeza mu miliyoni 4 n'okusobeeza abantu tulina omulwadde ogwo owa covid M7. Baani abalala abalwadde be batatugamba? Twagala Ruth Achenge minisita wa health aveyo atubuulira statistics zebaawanga abantu. Katulina bameka abalwadde ba covid mu ggwanga, tujja kutambula nga abantu balwadde naye nga temutuwa updates. So mu mbeera eyo kikulaga ki? Nti obulyake n'obulabbayo obuli mu bino ng'olwaleero prime minister yennyini yali mu sikandalo z'amabaati. Baministers abali mu ministries be bali mu sikandalo z'amabaati, be bali mu sikandalo za tractor, be bali mu sikandalo z'embuzi, be bali mu sikandalo za golodi. Kugamba n'ogabana oba eggwanga tuli ku ki? Naye ebyo byonna bivudde mu kubeera ng'abantu bagagga kungulu naye ng'emitima myavu. Buli lw'okulemberwa abantu ng'emitima gyabwe myavu naye nga kungulu boolesa nti bagagga, omutima gw'omuntu buli oguba nga si mugagga kwega buli kimu alaba nga tekimala, buli kimu akyagala. Olaba babba mabaati, babba mbuzi. Kakati weebuuze olw'ensimbi ze banyagulula ne bagenda ne bazimba ebizimbe, ne bagula amataka, kulya n'ebyo babiteeka mu mawanga, babiteeka mu Dubai, babitwala mu ttaka eyo. Ye munnansi wa wano n'asigala ng'akomba emimiro, n'asigala ng'akuba emimiro, ng'akomba maziga. Naye ekirungi tugamba buli kimu kibaako ekiseera kyakyo. Ekiseera kijja kutuuka Bannayuganda nabo beeyagalire mu ggwanga lyabwe, abavubuka babeere n'emirimu. Emirimu naye tewali, abavubuka basomye, abavubuka olwaleero boodabooda n'olaba ssaawa emu kitundu ey'ekiro
simanyi lwaki aba traffic muteega ku bitaala ne mutandika okujjako abaana bodaboda zaabwe. IGP Ochola songa y'abaana abo ababodaboda be mujjako bodaboda zaabwe kwalya ye maama ye taata ye famire naye oluugi mujjako n'omusaba ekyebiri n'omutulugunya bodaboda ziri ku buli police station n'ogamba bano batundirawo sipeeya wa pikipiki wano ewali factory za pikipiki oba ewali tugende zino kampani zimanyi eza piki so kati ebibuuzo bingi naye nga ansa ntono naye nga tusigala tubibabuuza nze nange ndi mubaka era ndi mukulembeze oyinza nga namwe Ssebunya temukoze kimala tubyogera ne mpalame tubyogera naye nze sigenda kwata babbi b'amabaati sina buyinza sigenda ngende ku polisi kyowaayemwe buli omu muwe piki kitegeeza buli department buli minisitule erina obuvunaanyizibwa bwayo nga naye bwe nina obwange obw'okwogera mu palamenti. gye tujjira ku mpewo olunaku olwaleero nga waliwo ensonga gambibwa mbu mu hositeri eyo abaana abasigadde bali baana omu babiri basatu tetumanyi babadde bameka batutu bameka basse bameka naye up to now tetunawulira mwogezi wa poliisi mwogezi w'amagye okwogera kweyo ensonga lwaki embeera eno lwozi ebaddewo nga omuzinga owa Lwenzululu bakamuzaayo ewaabwe lunaku lumu babikomezaawo na bino ebiri wano obitu bino biraba otya? So bingi mu ggwanga lyaffe lino byewuunyisa era bw'obigattagatta omanyi bw'ogatta emu ku emu oli ayinza okugamba ziba bbiri naye ate waliwo n'ayinza okugamba zibeera 11 emu ku emu oli ayinza okugamba ziri 11 nimugamba owaayo zibeera bbiri. So eggwanga lyaffe lirimu ebisoberwa bingi kubanga olwaleero otunuulira aba UPDF amagye g'eggwanga gagenze mu mawanga Somalia gagenze South Sudan gagenze Congo naye nga wano security wise bannansi babalese bali vulnerable kubanga abaana abasoba mu 25 nga battiddwa ADF nga bwe bagamba emumpondwe mu Kasese district era ndabye RDC wa district ye Kasese Joero confirming ensonga eyo kati munnansi mwa Museveni ng'ogamba abantu beebaka kutulo naye ng'olwaleero emundu engeri gye zikozesebwamu abakozesa emundu batta abayindi ogenda olaba ono yasse gundi ono yasse simanya mu minisita teganga olaba mu ggwanga mulimu kye tuyita gun misuse kyendowooza nkyetaaga okunogera eddagala naye nga byonna ebyo biva ku leadership na bukulembeze n'abantu kukoowa abantu n'abantu kwekyawa naye mu byonna Mwami Museveni ne banno mumanye nti muli mu ntebe ezo kukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe si sommwe kweyagala si nzommwe kulowooza nti mwatuuka. So eggwanga eribanga libalemye okutuuka kweyo levo muddako ebbali ne mugaba bannaye kyamazima ebintu ebitambula bulungi ekonomikale security wise Mwami Museveni gyo yeewaana nayo nga ne mu budget eno yaweereddwa 3.9 trillion kubanga yeza asaba olw'okuba baagala okwekuumira mu buyinza naye nga tetulaba value for these trillions ezibaweebwa nga Ministry ya Defense na bikimu byonna ebyokwerinda ISO n'ebirala. So tulowooza nga bino byonna biva mu kubeera nti abali mu bukulembeze tebalowooza ku muntu oyo asookerako oba oyo aw'omusolo kitulowooza nti ffe abamu tulina ekirowoozo nti muddako ebbali abalina ebiruubirwa n'abalowooza nti eggwanga lisobola okutereera ate nga tetuyiye musaayi nga tewaliiwo mbeera yonna yakutta bantu yakubatulugunya sobola okudda ebbali eggwanga lisobola okutambula mirembe kubanga si mmwe ba alpha and omega n'abalala basobola okwembera eggwanga lyabwe n'ensi yaabwe. So naye nga bino byonna bigenda maaso ebyokutirimbula abantu kyenyamiza nnyo era kyeraliikiriza era Mwami Museveni mulina okuvaayo mu accountability munyonyola abantu kiki ekigenda maaso nakyo ekirina okukolebwa amagye mwagatwala nga mukosa olukujjukujju abaana baffe bafiire Somalia bafiira mu Congo bafiiridde mu South Sudan naye nga temuvaayo ku accountability kuba abaana abajasa bafiirayo baana b'abantu bahazibandi b'abantu bakyala b'abantu bataata b'abantu baganda b'abantu. So
kitegeeza gavumenti oli accountable. Okyogedde mu kwenyamira okungi ekyewunyisa nti naye ate kasajja tugambye nti nno akawunti ya security bagigondomoddeko sente nyingi nnyo ebyokulinda byeyongere mu ggwanga byebino ebyokulinda byetulaba kati ebiri mu kufa abaana b'abantu okufa. Of course ife sente mu parliament era olumu tugugulana nabo nga tugamba sente zemutute nyingi naye tetulaba mugaso gwazo nebo ne basigala nga bazitwala. Naye aboolubatu be baziganyulwamu 3.9 trillion ezaweererwa Ministry ya Defense, sente nyingi nnyo mpitirivu nnyo. Naye kikwewuunyisa bannayuganda obukadde 4 n'okusoba ne babuwa 1.1 trillion mu PDM. Eza PDM zigende zikulaakulanye abantu bonna. Kikulaga ki? Nti waliwo obutali bwenkanya n'obunnanfuusi. Ne security yennyini egambye bweteekebwamu sente eri yegeyege. Mu yegeyege gyerimu tekoze buvunaanyizibwa. Mwai Museveni bino byonna byakola bigenda mu maaso bwebiti naye ffe abamu tulowooza ekaseera Mwai Museveni addeko ebbali n'abantu abalina enkizo abakyali patriotic sobola okulembera eggwanga lyabwe n'omutima oba oli ogulowooza ku bannansi ye ali wala n'abantu oba oli obakulembera ne banne kakirikike abantu abatonotono aboolubatu. Honorable Tuyanza Tuyanzege wakadikutuwadde naye akatalekeka ebintu ebiri ku street nawulabyeko ono kubayita edikanzo wamu n'abalala okuwalampa omukulembeze kiki ennyo olwoze futwa kugamba simanyi oba futwa oba busungu olwoza kiki ekiri behind the curtain. Omukulembeze bali mumuwalampa mukulembezange Bobi bali mumuwalampa nti yegerako tabimanyi nti sina muyimbi ye bamujajjabira okuyimba bamuli mu kumuvuma okufa obufi bona nebuuza naye babaka mukyasirise oba mukyabalekedde bali basooke banakakkana pressure munatandikira awo nange simanyi naye bwe bavuma nze ndaba tabaddamu sinalaba pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu statement gye yakoze mu kuziika Katolo Bwama abantu abatalabira bintu mu maaso oba kukuba tooki mu maaso oli n'alaba kyakungulu nti bampise Bbeega. Mu ggwanga lino abantu ba Bbeega bangi babbeega ekibaleetedde okubeera babbeega kabeere bakulembeze obasanga nga babbeega ekiri so naye mu kyonna in conclusion eri bweti ekyo kikulaga abantu yeero bwe batuuse embeera mwe babatwalira kubanga lwaki policies n'amateeka tegagobererwa copyright law n'ebirala ebirina okugavaninga music industry bannaffe gye boogerako kyekyo kyagula byabadde alambika agaba naye nga mudde mu kulowooza nti ojjagenda ofukamire Mwai Museveni ofukamire Salimu Sale ogende simanyi ewa Nabbanja simanyi zino federation zonna ze bakola nungi era teri agamba nti mbi naye muziteekawo okukola ki? Kutunuulira bintu ng'ebyo oba mmwe kweyagaliza mmwe kwekkusa abalamu baleke bo nga bakaaba. So pulezidenti wange bw'ayogera ku copyright law etteeka eryaleetebwa Robert eryaleetebwa Hilary Kiyaga minisita ow'ekisikiriza owa culture and entertainment kyayogerako kituufu ng'abannaye twetaaga amateeka agagagenda okugavaninga sisaga gagenda okubeerawo nga gatambulizibwa mu nkwawa z'abantu abamu music industry bagitwale mu nkwawa kya covid bwatuuka mwenna mugende eggulu mufukamire Mwai Museveni okuba ababawadde eza covid recovery tikakati music industry mulina kubeera baba bakosa bukozesa nga bwe tulaba nti kakati mulina mwenna genda mu MK simanya biki. So tetulowooza nga pulezidenti ayogerako Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kituufu kyabannange mu mbeera eno twetaaga policies n'amateeka ageeyagaza era agawumbawumba bonna abayimbi upcoming ababaddewo n'abaafa agasobola oba oliawo okubalabirira n'abaana baabwe abaana abamulekwa baasigalawo
kyatunuulira naye so bano webalowooza nti awe babajja omugaati mu ngalo oba okugenda n'osabiriza wali ne bakuwa kino newegayirira gundi nti munnange kakati ono mukkiriza okuyimba ono tayimba gwetegeka ekivulu gwe tokitegeka. So nze kyendowooza abayimbi bandibadde pulezidenti bamutegeera ne bategeera nti bonna balina kwegattira wamu bawa ebirowoozo byabwe. Muteeka erya Hillary Kiyaga yaweebwa liivu ng'omubaka n'endimu zireetebwe zikolebwe buli omu oba mutontomi oba muyimbi oba munnakatemba oba omuzannyo gwonna oguli mu layini ya musiki gube nga atisi gubeera considered nga buli muntu aganyulwamu ekyo kyayiyiza n'awandiika obuwandiisi oluyimba abeere considered, n'ayimbye oluyimba abeere considered, producer abeere considered, n'abo abalukubira mu bbaala byonna abeere considered. Kubanga emikolo gyonna gye tubeerako ne ku mbaga ne ku nnyimbe ziba nnyimba, omukolo ne guggwa naye yaluyimbye eyafunira wa. So byenzo byendowooza pulezidenti wange Robert Agwansanya agalambika naye ajja kuvaayo endowooza abaddemu abo abalaba nga bebabiraba balambike basobole okubitegeera ng'ebirina okubeera. Weewaawo kweza tuyanzego nalebo ndowooza kuba nti n'ekikono kikoledde n'embeera y'obudde batukkirize tutume wano tujja kukukyazaako ndowooza wiiki ey'ejjanga yakatandika